Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obanga otuwuliriza kuli Ssaayo kulika amakya g'olwaleero ggwe yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Honorable omu awuniikiriza ensi bw'avuddeyo n'agamba nti babe eggwanga oba parliament ekole kino. Mu bigambo bye bifuutifuuti agambye nti let us abolish elections so that Museveni rules for life since he has a maximum of only 10 to 5 years to live. Nti bajjewo ebyokulonda Museveni ayitewo bulambalamba olw'ensonga nti asigaze emyaka mitono nnyo ku nsi, myaka 5 ku 10. Teraba nsonga waaki bateekawo competition ey'akalulu. Ebigambo ebyo ngenda kukuleetera abyogedde olabe abaka baffe wa gye batwala Uganda yattu. Oli ku Yugi Update TV kusinza obba ng'otuwuliriza era weebale kwekuumira ku mayengo gano gw'atanaakuba ng'otwegattako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otwegattako ddala bulungi nnyo osobola okuba ng'otufollowinga just kona bukoonyi mukade. Abali emitala w'amayanja bali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano nkimanyi temuva ku Yugi Update TV mukola kyamaanyi nnyo. Kaakati nno omubaka omu mu parliament Honorable Barnabas Tinkasiimire ono nno nga wa National Resistance Movement kibiina ekya NRM akulemberwa ne Buyaga Western alidinga Buyaga West Honorable Barnabas avuddeyo n'agamba Museveni asigazza emyaka mitono ku nsi okuba ng'akyaliko era twandibadde tumuwa n'ayitawo bulambalamba tujjewo okulonda. Ye okuwa ensonga eyo asinziira ku bino wammanga. Honorable Barnabas oluvannyuma lw'okuniikiriza ensi n'alangirira wabeere nga bajjawo okulonda basobole okuba nga bawa mwami Yoweri Kaguta Museveni olwagaanya afuge paka kufa kwe. Akageri kye kiri nti asigaze emyaka 5 ku 10 okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Ku lunaku olwokuna Barnabas yavaayo n'agamba nti violence obwegugumbululo butulabye Kawempe North mu by-elections kabadde kabonero akalaga ebigenda okujja mu kalulu aka 2026 ku polling stations. Agenze maaso n'okuclaiminga ng'agamba amagye g'eggwanga lya Uganda forces gayiye omusaayi mu kulonda era ne baleeta ba security forces ne batandika okucunya n'okkuba bannamawulire. Akabonero ng'akalaga state nti eri desperate. Bali desperate nnyo era bali determined nnyo okukola ekisoboka okulaba nga bakuuma obuwanguzi bwa NRM newankubadde tebakyalina support. Honorable Barnabas ayongerako ng'agamba nti process egenda mu maaso ku by'obukulembeze obwa Mwami Museveni okwadvansinga obukulembeze emyaka gye wetuba tupredictinga asigaze emyaka 5 ku 10 okufa. Era Barnabas alemeddeko ng'agamba nti okulonda
kubeere nga kugibwawo kuveewo okusobola okulaba nga bawa mwami Museveni omwaganya afuge nga talinaako competition nga talinaako ba competitors ku myaka egisigaddeyo emitono ennyo weegiti gy'asigazza baabuwe ku nsi. Agambye n'okukambwala n'akambuwala waaki twandibadde tuteekawo violence, waaki twandibadde tuteekawo omuvuyo ku body elections nga tulonda ng'ate aba military tebajja kukkiriza defeat kudefeatinga komanda waabwe mwami Yoweri Kaguta Museveni. Barnabas era agamba era yongera okubuuza ng'agattako ng'agamba lwaki tuba tuleka muwala we medical student abeere ng'afoosingibwa okuba nga witnessinga bino ebigenda mu maaso ku TV. Kati ntwagala okubuuza muwala we yaani ku nsi eno? Bonna bonna be bakyunyizza n'abattiddwako abaabwe Honorable Barnabas agenza okulaba nga muwala wa mwami Yoweri Kaguta Museveni y'ensonga yakwatiridde eggwanga lino. Takomye okwo agenze maaso n'okugamba nti ye mu birowoozo bye alaba nga bandiggyewo okulonda mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ayitawo bulambalamba watali kuvuganyizibwa, kubanga teyandyetaaze muwala we ali mu wasoma obusawo kugenda kulaba bino ku TV nga bigenda mu maaso. Ye Bukoto Central MP Richard Sebamala agamba nti violence ebadde mu Kawempe North erabula era etagetinga bannamawulire okubeera nti balina okubeera neutral observant era basisinkanye obuzibu bw'amaanyi nnyo ate nga mu nsonga zino balina kubeera neutral. Kalangala Woman MP Ellen Nakimuli agambye Sebamala ayogedde ku Sebamala's statement ng'agamba violence yabadde eteekeddwawo okusobola okulaba nga batiisa bannayuganda noba discouraginga okubanga tebagenda kuparticipatinga mu kalulu, tebakiika mu kalulu ka 2026 basobole okuba nga banshuwalinga Museveni okubanga tavuganyizibwa ku buwanguzi bwe abufune bulambalamba. Statement ya MP espreadinze criticism ng'eriko n'ebibuuzo bingi nga yeebuuza ku demokrasiya owa Uganda oba asobola okustandinga kino proposal ye eya MP Barnabas. Kakati jjukira nti nno newankubadde Honorable Barnabas oyogeddewo otyo, nze nga nze ku lwange asinziira ku UG Update CV ogambye Yesu asigazzaayo emyaka mitono, myaka 5 ku 10 ave mu bulamu bw'ensi eno era tuggyewo ebyokulonda ayitewo mu bulambalamba watali kuvuganyizibwa ku lwa myaka gye egisigaddeyo ku nsi. Ekintu ky'okuggyako omwami Yoweri Kaguta Museveni oba gavumenti ya mwami Museveni ku ntebe tekyensonga teri ku yakuggyako Museveni ku ntebe. Ababaka baffe muzuukuko obwongo bwammwe bwebase tebwesulise. Abantu kye balwanirirako y'enkyukakyuka y'eggwanga. Ensi tesobola kukyuka nga mwami Museveni oba afudde oba nga avuddewo, wabula sisitimu y'eggwanga Uganda etwalibwa ne gavumenti. Singa ebanga ekyusiddwa buli kimu kisobola okukyuka, so y'enkyukakyuka bannayuganda gye boogerako, so si enkyukakyuka ey'okuggyako omukulembeze. Tulaba abantu kuvaayo kwekyawa na kwekalakasa olowooza nti nno bakooye nti baagala kuggyako mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nedda, baagala kukyusa gavumenti sisitimu yonna erirote serotoni system. Bonna bonna bali mu system bavundu. System yeetaaga okukyusibwa. Gobeera MP atasobola kiraba ekyo. Era obwongo bwo ne bukuweereza nti no ojjako mwami Yoweri Kaguta Museveni nti Uganda eba efunye eddembe era oba omaze okuteekawo enkyukakyuka mu ggwanga. Eyo endowooza nkyamu. Uganda ng'enaakyuka osobola olina okusooka okukyusa system.
n'ojjako Mwai Museveni nga sisitemu ekyuse n'oteekako embwa era Uganda esobola okugenda mu maaso ng'efuze. Yusi nabagamba nti Amerika ne bwe bajjako omukulembeze waayo ne bateekako pusi naye nga yegenda mu maaso n'okufuga, Amerika era egenda mu maaso n'okukulaakulana olw'ensonga nti sisitemu yaayo nnongoofu, temuli bulimwangu, temulimu babaka bali corrupted, temulimu ministries ziri corrupted. Kugamba buli kitongole kikola ku lwayo, kiri kugakikolera ku demokrasi ate nga kiri independent, nga tebakolera gavumenti abula bakolera abantu bannansi. Ekyo kye twogerako era abasinga kibagezaako okuba nga bakaayanako okufuna eddembe n'obwenkanya mu nsi yaabwe, so si kukyusa mukulembeze gwe nga w'osuubira Honorable Barnabas. Era ebitabo byogenda webikkule bulungi otegeere ddala kituufu ekirina okukolebwa era ky'olina okutangaaza eggwanga oleme kuwa byansi. Simanyi gwe ndowooza mukwano gwange eri etya, nkwanirizaako mu comment section otangaaze eggwanga okusinziira ggwe ku bintu engeri gy'obirabamu ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abula nze mbaagaliza olunaku olulungi, obubaka obwo mbalekeddeko mikwano gyange, mbaagaliza weekend ennungi. Atanaa kusubscribinga, yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinziira okuba ng'otuuliza ggwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna ggwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwe bali kuyimirizaawo channel eno, mwe bali mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo nnamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emmaaso.
weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gwe atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.